Waneno ku Twistalk TV choina okola kusubscribinga then ekyamawulire kitulekere. Omuyimbi Catherine Kusasira wenjogerera kati gakabaga akomba avuddeyo n'alombojje ennaku gyalabye okuva weyegatta ku President Museveni, avuddeyo n'alombojje ennaku n'akaaba ennaku n'agamba ye talina kyafunyemu NRM okuggyako okufiirwa ebintu bye. Tujjukire bulungi nnyo nti Catherine Kusasira yalondebwa ku bwa Ghetto President Advisor omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni yamulonda saako ne banne, naye agamba nti okuva bwe yegatta ku kibiina kya NRM talina kyafunye okuggyako okuba nti ate afiiriddwa ebintu bye bingi, afiiriddwa emikwano mingi, afiiriddwa bizinesi nnyingi, mu kuyimbwa yafiirwa bafaani lwa kwegatta ku President Museveni. Catherine Kusasira agamba nti yali omu ku abo abasaale abayigira President Museveni akalulu mu mwaka gwa 2019 oba okitegeera. So agamba nti byonna bye yakola tasiimiddwa, tavuddeyo kuba nti ate abeera appreciated ku lw'egyo emirimu gye yakolera eggwanga lye ne ku lw'egyo emirimu gye yakolera ekibiina kye ekya NRM, era yeevuma okuba nti yakwata ekkubo n'ayingira mu kibiina kya NRM n'asala okuba nti aleka bannayuganda emabega, n'asala okuba nti aleka bafaanizi be emabega, n'asala okuba nti alya mu ggwanga ly'olukwe lwa kwegatta ku President Museveni. Agamba akyevuma nnyo era akyevumira ddala. Kusasira agamba nti President Museveni ng'omuntu si yaliko obuzibu nedda, wabula alina abantu abamuliko ebbali abagenda maaso n'okuba nti ate babakuba bano bakusasira enkokola ne babalemesa okuba nti babaako n'ekintu kyebeekola. Tujjukira Kusasira ono y'omu ku abo abantu abatono nnyo abadde batuukirira omukulembeze w'eggwanga direct, era tujjukirako bulungi nnyo nti President Museveni yavaayo n'amwa n'ekirabo kya mmotoka nnamba ebalirwa mu miliyoni 600 oba okitegeera zize za muntu omu, era bw'atyo ssente bwe yazikwata n'azigulamu emmotoka gye mwali mulaba eyo gy'asobola okuba nti ate atunda. Naye essaawa zino Kusasira agamba nti tasiimiddwa kimala era yeevuma okuba nti yayingira mu NRM, yeevuma obudde bwe yamala ng'ageza okuba nti ate akakasa abantu nti yeewa NRM. Jjukira wano n'okuyimba takyasobola kuba nti ate ayimbira abantu, kubanga abantu bonna abayimbi abakwata ekkubo ne bagenda maaso ne beegatta ne President Museveni oba ne beegatta ne NRM baafuuka bali bankwe mu ggwanga. Kikyentegeeza nti bannayuganda abakkiriza mu nkyukakyonga bwe bali basinga obungi, kati bano abayimbi abaavaayo ne bagenda ne beegatta ku President Museveni nga bagezawo okubala akasente bo babayisa bubi nnyo okukamala oba okitegeera. So embeera bwetyo bweri ku sayidi ya Catherine Kusasira gakaba gakomba ali mu maziga amayitirivu ennyo okukamala oba okitegeera, w'omulabiraawo ng'agezaho kuba nti ate alombojja ennaku gy'alabye ng'ali ne President Museveni oba gy'alabye ng'agezaho kuba nti ate okuva weyegatta mu NRM agamba nti bibi byokka byafunyeeyo, tewali kirungi kyonna kyafunyeeyo. Obudde bwe yamala nga agezaho kuba nti anoonyeza President Museveni akalulu bumuluma, kubanga agamba ye ng'omuntu tasiimiddwa kimala. Agamba nti Museveni tavuddeyo kuba nti ate amusiima ku lw'emirimu gye yakola. Tujjukira nti President Museveni alina abantu be yasiimye. Tumanyi Kusasira oba ayagala bamuwe mudaali, tetumanyi Kusasira oba ayagala bamuwe ssente, naye ye ng'omuntu avuddeyo n'acomplaininga ne yeevuma okuba nti ate yakwata ekkubo n'agenda n'ayingira ekibiina kya NRM okuba nti ate akikyuzinga okuba nti ye pate ye ajakkiririzaamu mu nsonga z'ebyobufuzi. So tetumanyi kikigenda kuddira oluvannyuma lwa Kusasira okuvaayo okwogera ebigambo ng'ebyo ne yeevuma okuba nti yeegatta ku President Museveni. Tumusuubira oba kuvaayo okuva mu kibiina. So ensonga bw'ezo bwe ziri. Twistalk YouTube channel kw'oli, mubeere bulungi, mweraba.